Nkuwaliriza nenkubaza okuba nga twegasseko ku Lugonvu show lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi 3 omwezi tubala gwa 10 omwaka 2021 nkwebaza njosinzira okubeera nga otulaba abali mu mawanga ag'enjawulo sinza kumenya mawanga nenga malayo nenga mulimu abawagizi bange abankubira amasimu n'abampereza message nga nti namwe gye mulimu ebali nyuma bali ddala waliwo abali mu mawanga getumanya agajjudde entalo waliwo abali Vietnam waliwo abali mu Afghanistan mbagaliza buwanguzi bwerere ebisomoza ebiseera ebisinga bibeera bingi n'okulemererwa kubeerawo mu bulamu bw'ensi eno naye emirundi mingi mbagamba nnyo nti okulumirwa kwayitamu ku lwaliro kuleme kukumalira budde ng'olaajana n'okubanga okungubaga wabula kukwongera obuvumu n'okwefumitiriza nga weebuuza nti ddala embeera gye mpitamu ku lwaliro kyekindeetedde okuba nga ngiyitamu era nsobola nti okuba nga ngivaamu bye bigambo byange bye ntera okukozesa nga mbagamba mu bulamu bw'ensi eno tewali muntu yali abaddekawo nga tayita mu kusomoozebwa. Mu bulamu bw'ensi eno tewali muntu yali atambulidde ku museeto gwokka nga tasanganga ku lusozi apaana. Naye ensozi ze tusanga ze zitwongera obuvumu. Ensozi ze zitusanga ze zitwongera okuguma n'okunywera noga nti kakati nyina okutuuka gye ndaga. Abantu bangi otandika okuwulira emboozi zaabwe noga nti ndabika okuba nga nkaabya akajanja. Abantu bwe batyo gye bali mu bulamu ate nga ddala gye bali abayise mu mbeera esomooza abayise mu kunyigirizibwa abayise mu kwerabirwa abayise mu kuviibwako nga famire yamuvaako. Bwe twogera ebintu bino yinza okugamba nti naabo gye bali bwe kiba tekinnakutuukako weebaze Mukama naye ate kitegeeza nti gwe kitanatuukako oli special kubanga waliwo be kyatuukako ate nga bakusinga eddaala. Kubanga bazuula nti wadde nga mu bulamu bwe tutambuliramu mu ngendo ze tutambuliramu tusanga ebinnya tusanga obuwonvu tusanga ebisiriko tusanga ensozi tusanga obukulukuku tulina kusigala nga tutambula tutuuke gye tulaga. Tewali muntu wa bulabe era tewali muntu mutiitiizi ng'atandika ku lugendo nalokomya mu makkati kya bulabe nnyo. Obulamu bw'oyitamu wano si gwasoose okubuyitamu. Amaziga g'okaaba wano si gwasoose ogakaaba. Ennaku gy'olimu si gwasoose ogibaamu. Okulemwa okulya olw'ebizibu si gwasoose okulemererwa. Apaana. Naye ekibuuzo ekiriwo nti abo abayisemu eyo embeera bagiyitamu batya. Abantu bangi batandise project ne zituuka mu kkubo ne ziba ng'ezigaanye. Naye bw'onaaziggyako essuubi nti byagaana zigenda kukomawo. Abantu bangi batandisa amayumba gali ku musingi naye tekitegeeza nti weerabira ennyumba yo sooka onoonye nti lwaki eremedde ku musingi nsobola nti okugijja ku musingi. Okulowooza ebizibu nga tulowooza solution tekimala. Okeera ku makya n'okaba nti ffe twazaalibwa tuli baavu naye nga tutubulidde solution biki by'otunuulira okuba nga bikuyamba okuva mu bwavu toyina makulu eri mboozi yo. Apaana. Twetaaga omuntu agenda nti ffe twazaalibwa mu famire enjavu. Twazaalibwa mu kusoomoozebwa. Twalina ebizibu bingi. Naye wakati mu kukola ennyo nga twefumiitiriza nga tulowooza twasobola okuwangula. Tomalanga budde bungi ng'oyogera ebizibu. Naye ng'ebizibu by'oyogera tobyogerera ku solution nedda. Yogera ebizibu ng'ogamba nti tulina ekizibu kino ne kino ne kino ne kino ne kino naye singa nkola bwe nti ne bwe nti ne bwe nti nja kivuunuka. Nja kivuunuka. Ate nga kisoboka kubanga n'abalala bakikoze. Olunaku olwaleero luba lwa Sunday tubeera mu katabo aka Success and Failure based on reason and reality. Obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Abantu bangi abaweereza message nga baga nti mwami Lugonvu akatabo kalinga akoogera ku nze. Bangi mwebaziza kabakyusiza. Waliwo abantu abatandise okulaba ebintu mu ndaba endala nga wali otambulira mu nsi ey'okubula wali otambulira mu nsi ey'okungubaga wali otambulira mu nsi ey'okwekubagiza wali otambulira mu nsi ey'okwerimba wali otambulira mu nsi ey'okwesoma wali otambulira mu nsi ey'okulimbibwalimbibwa naye ng'amazima amatuufu weegali. Tokkiriza kulimbibwalimbibwa
naawe tokkirizanga okwerimba. Abantu bangi beerimba ne balimba status yaabwe. Tokkirizanga kulimba kyoli. Kkiriza kyoli osobola okukirwanyisa bwe kibanga kibi. Bwe kibanga kirungi olafubala nnyo okulaba ng'okikuuma. Akatabo ke tugenda tutunula olunaku olwaliro kagamba nti essula gye tugenda okutunuulira tukyali ku essula yaffe yakuna, teyali yakuna? Yes, ey'okulemererwa. Naye nga tukyatemaatema biki ebiviirako abantu okulemererwa. Mwe mwali enzikiriza, obuvunaanyizibwa, amatigga, ze risiki, ebisoomooza. Kati olwaliro njagala tunulire nti b'okolagana nabo oba ab'emikwano. Nga sinnagenda wala, sooka okuba ettooki mu bantu b'olya nabo. Sooka okuba ettooki mu bantu b'oyogera nabo. Sooka okuba ettooki mu bantu b'owangaala nabo. Abantu b'oteesa nabo. Abantu be mwogera ebibazimba. Ddala bw'otunuulira abantu abo. Kuliko akwongerako. Kuliko alowooza nga ggwe. Kuliko ali ku kkubo lye limu naawe ly'olimu. Kuliko atunuulira golozi ezimu naawe z'otunuulira ng'ogamba nti njagala wempereza ebbanga bwetimbe nga ntuuse wano. Kyabulabe nnyo nagamba okuba ng'otandise okuyingirwamu omwoyo gw'okufumbirwa naye nga weebuuza ku bamalaaya abeetunda. Kyabulabe nnyo okuba ng'otandise okuyingirwamu omwoyo gw'okwekozesa ogw'okutandika bizinesi eyiyo ogw'okutandika kampuni eyiyo naye ng'abantu b'oli nabo bagamba nti bizinesi tezifuna. Era nga bakulaga nti olina kukozesebwa kubanga oba weegobyeeko zi risiki. Kitegeeza nti omuntu oyo agenda kukutambuliza mu mbeera ey'okudiscouraginga lifetime. Weetaaga abantu abali mu kkubo lye limu nga by'oyogera bye boogera, by'olowooza bye balowooza, by'ofumiitiriza bye bafumiitiriza, naye bwe munaabanga muli ku layini za njawulo era mukkiriza okubeera ku layini ez'enjawulo. Either bajja kukusinga amaanyi ate tewali kisoomooza. Abantu ba feeriya babeera n'amaanyi mangi okukyusa abalala. Abantu ba feeriya ba influencer nnyo. They are good at influencing others but negatively. Akeera ku makya nagamba nti olina nsonga y'okuleeta kuzaala. Aba ne pointi nga 10 nga bw'atandika ozzikusomera naawe olaba ng'okuzaala kubi. Aba ne pointi nga 10 nga bw'atandika ozzikusomera olaba ng'okwekozesa kubi. N'akubalira kasasiro, n'akubalira ez'abakozi, n'akubalira ez'amasannyalaze, n'akubalira eza renti, n'akubalira ez'omusolo, n'akubalira eza KCCA, eza garbage, eza kisima transport. Agenda okumaliriza okukubalira ebintu ebyo nga naawe otandise okulaba nti togwana kutandika bizinesi. Naye ekibuuzo ekiriwo nti eyo mu kampuni gy'okolera singa bo tebaafayo kufumiitiriza nti wadde bwebiri tutandike wandibadde olina omulimo. Twegendereza abantu be twogera nabo. Waliwo zi WhatsApp group nga tolina kugibaamu. Ng'ebintu bye bateesezaamu byawukana ku levo yo. Si lwakuba obasinga naye lwakuba oli ku levo ndala oli ku kkubo ddala. Bw'ogezaako okusigala ng'olingiriza abakyali ku ttaka ng'oli ku kolansi ogenda kutomera. Tokkirizanga kukikola. Njagala tusome ebigambo ebyawandiikibwa omukulu Hajj Hamis Kiggundu. Agamba nti b'okolagana nabo ab'emikwano. Bano be bantu b'osinga okuwangaala nabo mu bulamu. Abantu balina obunafu mu kukolagana n'abalala kubanga ebiseera ebisinga twefaanaganyiza nnyo ebyo ebibeera bitwetoolodde. Weesanga ng'abantu bangi bafaananira ddala n'emikwano gyabwe mu mbeera. Baavu oba bagagga, kababeere bawanguzi oba abaalemererwa. Emirundi mingi tuddukira eri abantu betuwangaala nabo okubeebuuzaako ku nsonga ezitali zimu ezibeera zigenda maaso mu bulamu bwaffe. Naye abantu boddukirako okwebuuzaako by'obeebuuzaako ddala bali ku kkubo lye limu ye banaabiwagira. Kyenva mbagamba ebiseera ebisinga ng'ovudde ne ku mikwano nti allow people to advise you but never and never and never allow people to decide for you. Abantu baleke bakuwabule naye tubaleka ng'okusalirawo kubanga otegeera bingi n'okubasinga gw'oli mu control yo ey'obulamu asookera ddala.
akugamba nti ebirowoozo by'omuntu kukyazzaako nekyosalawo ku nkomerero ya byonna mu bulamu kisobolera ddala okufuula omuwanguzi oba eyalemererwa. Ebintu obiraba otya, olowooza otya. Bw'oba olowooza nga mwana ogenda kuba nga mwana, bw'oba olowooza nga eyalemererwa ogenda kuba nga eyalemererwa, bw'oba olowooza nga eyasiraana ogenda kuba nga eyasiraana, bw'oba olowooza ng'omuwanguzi ogenda kufuuka omuwanguzi. Wangi, abantu abatafaayo okulowooza oba abalemererwa ebiseera ebisinga tebaawukana na mikwano gyabwe egyo emyavu. Okategedde? Abantu abatafaayo okulowooza oba abalemererwa ebiseera ebisinga tebaawukana na mikwano gyabwe egyo emyavu. Ejaggwamu edda essuubi ne bwe baba nga banoonya buwanguzi era batambula n'abo abalemererwa. Era tulabye abantu bangi abalemererwa akaseera katuuka nga buli muntu gw'alaba asusse ku levo amulaba nga mulabe, era nga buli muntu gw'alaba amusinga ku nsimbi atandika okubulira gye yazijja era mbu amanyiyo. Kyo yatandika kale mulaba mumulaba kwevuga buno omulimu gwe yasooka ngumanyi ate ne babinyumya tebatya kuswala. Asobola okubuulira Lugonvu nga bw'amumanyi okuva ku epaka ku Z naye ye nga teyeemanyi. Era n'akubuulira Lugonvu bwe yafuna ssente gye yazijja, soogera ku nze kubanga sizinangezezza bugeza, kubanga bw'okozesa ennyo ly'omulala kiyinza okulabika obubi, naye ngeza ku nze nti kulinnya. N'akubuulira gye yazijja n'omubuuza nti owange gwe nga tewasobola kukola magezi ge gamu okuzijjayo. Oyo gw'olaba azijja mu kusaddaaka, oyo gw'olaba azijja mu baŋŋanda, oyo gw'olaba alina abazungu abamuwa, nti kaakati kewamanyi ebyo gwe nga tebaakuwa. Oyo gwe mugamba oyo kakati mbaba n'ebiboozi. Kati nze kambabuulire mmwe temumutegeere, nze mumanyi nnyo n'okubasinga. Newe yapangisiza ewazza na nze nga mumanyi, twabeeranga ffena nga tuli bwe tuti. Naye ebbanga lye wamala ng'olina oyo akususeeko, ekitegeeza wamala ng'obudde bungi ng'oyogera ku balala nga ye amala obudde bungi ng'ateekerateekera enkyayi. Kyavudde agamba nti abantu abatafaayo kulowooza oba abalemererwa ebiseera ebisinga tebaawukana na mikwano gyabwe egyo emyavu. Ejaggwamu edda essuubi ne bwe baba nga banoonya kuwabulwa. Kino kyefaanaanyiriza ng'okuddukira ew'omuzibe nga gweyagala akulagirire gy'olaga. Tosobola keera ku makya n'ongamba nti oyo musajja gw'olaba mugagga, mugezi, oyo gw'olaba tewali amusinga magezi naye ng'ate y'omu ku baava abasinga. Lwaki tageeyambisa ne gamugaggawaza? Emirundi mingi mbagamba nti mwogera nnyo nti abagagga tebalina magezi, singa nze oyo singa sandikoze ekyo, naye kankubuulire gwe bw'olaba ng'obusiru bw'omugagga ge magezi ge, era ye yali ensulo ey'okufuna ensimbi z'alina. Kyokka gwe gw'olaba ng'amagezi ge amangi g'olina gw'ogamba nti gannatuuka kaseera kubanga oba oli awo nfuna ageeyambisa, bwe busiru bwo n'okulengerera okumpi. Gwe weerowooza ng'omugezi, weerowooza ng'ategeerera ekyalo, weerowooza ng'eyamalayo, naye olowooza wamalayo? Wangi, oba oli mu kwerimba. Waliwo abantu bangi nga balimba ebirowoozo byabwe. Waliwo abantu bangi ng'atambula agaziwa n'alowooza yamalayo. Waliwo abantu bangi ng'afuna bufunyi kamotoka n'alowooza Uganda yiye, which is wrong. Njagala tunuulire bino. Agambye nti kino kyefaanaanyiriza n'okuddukira ew'omuzibe nga gweyagala akulagirire gy'olaga. Babeera bawulirira nnyo emirembe mu bannaabwe abalemererwa kubanga tebabagambako oba okubaatulira nti balemererwa, ne bamaliriza nga batonzeewo akazinga kaabwe ng'abantu abalemererwa. Kyova olaba ne mu famire mwennyini mubaamu abaana be mugamba nti abo bafeeriya, balina enkola gye bakola ne bakwata akakundi akaabo ne batandika okweraguza nti gundi yatuloga, olwo manya nti bagenze. Agambye nti batandika okukola akakundi akaabwe ng'abalemererwa. Emirundi mingi weetegereze bw'obeera mu bantu nga bafeeriya, buli mboozi gy'ogera erimu enkulaakulana bakuwulira ng'akudaala.
buli mboozi gy'okola oba gy'oyogera ng'erimu enkulaakulana bakulaba ng'akudaala era babuuza nti wano olabye byogerera oyagala kusimanya yatugambye mbwe ayagala simanya kuyiwa seminti ayiweyo obusawo nga 3 ayagala zimagulu 13 ebyo yatunyumizaamu ki abaakugamba okitegeere nti tekyetaaga kinene okufuuka ky'oyagala okubeera naye ekyo bangi kyabalema katweyongereyo okubeera ekitundu ku kazinga k'abantu abalemererwa kyekintu ekisinga obubi ekiyinza okutuuka ku muntu yenna omulamu kubanga bw'otuuka mu mbeera eyo oba okkiriza nti gwe byagaana ebirowoozo byo obitaddeko olukomera nga ky'otunuulidde gy'emikwano gyo mwenna bwe mufaanagana nga n'ensimbi zibeekubya mpi onoonya kwejja mu bwavu naye onoonya baavu banno oyo gw'oyagala akuwa amagezi agakujja mu bwavu ye yali abwejja emuddi era batulambira bo by'omwenge ne batandika kusensula omu ku omu ne babala n'emmotoka gye yaguze nga bw'ennyonnya amafuta nti owange kozi kuzaagiguze nakwewozeeko okitegeera kakati bwe tuba nga tutambulira mu bantu ab'obuzinga bwe butyo olwo kitegeeza nti tugenze okubeera ekitundu ku kazinga k'abantu abalemererwa kyekintu ekisinga obubi ekiyinza okutuuka ku muntu yenna omulamu kubanga bw'otuuka mu mbeera eyo oba okkiriza nti gwe byagaana my people kino nkibagamba tokkirizanga kubeera mu bantu aboogera olulimi mu feriya tokkirizanga kubeera mu bantu aboogera olulimi olulimu okulemererwa nti ffe tuli banaku ffe tulina kubonaabona ffe tetulina kugira omuntu yenna bw'atandika okulaga nti byagaana mwe mwalemererwa mwe bwe mutyo bwe munaabeera kyabulabe noonya abantu abagamba nti mukwano owulira amaanyi gakuwedde naye nange bwentyo bwe nali owulira nga biganya okutambula naye ate tunatuuka we nnatuuka olaba nga buli kimu kiganye naye nze ate nali bubi nali njogera ne mukwano gwange Eriasa Jabbi nanga muganda wange ekintu nga kintuddemu ne musekerera we musekera nga tonsekerera kigamba kituufu ne mugamba nti wootuuse kyantwalira ebbanga lya myezi 6 okutuukawo ng'otuusewo mwezi gumu n'opoozinga nze kyantwalira emyezi 6 okutuukawo ate nga ye reality kino njagala okibagamba mu buli mbeera gy'oyitamu waliwo abantu obukadde obutakka wansi wa 5 abaali bagiyiseemu wakati ng'obufumbo buganye waliwo abantu abatakka wansi wa 5 obukadde 5 abaali bayiseeko mu mbeera y'emu ne kigaana nagamba nti kati ngenda kukola ki nga tamanyi kyazzaako waliwo akaseera wootuuka nga weebuuza nti ngenda kukola ki nga naawe kennyini tomanyi kyogenda kukola nga ne bwe wandyagadde okikola kikulema okukola oh my god teweetunuuliranga mu baalemererwa tokeeranga ku makya n'otuula n'abantu abalina ebizibu ne munywa omwenge tuula bw'oba oli munywi wa mwenge n'abantu abali mu kujubireetinga abali mu kujaganya naggamba nti onywanga mwenge lwa bizibu era bw'olaba ng'omuntu agamba nti kanywa omwenge neegobeka ebizibu neegobeka ebirowoozo olwo yagenze olina okunywa omwenge olw'amasanyu bw'oba ng'onywa omwenge naye bw'okissaamu ebizibu then kitegeeza nti ogenze akugambye okubeera ekitundu ku kazinga k'abantu abalemererwa kyekintu ekisinga obubi ekiyinza okutuuka ku muntu yenna omulamu kubanga bw'otuuka mu mbeera eyo oba okkiriza nti gwe byagaana ebirowoozo byo obitaddeko olukomera nga ky'otunuulidde gye mikwano gyo mwenna bwe mufaanagana ng'ensimbi zibeekubya mpi okimanyi nti twaliko kaseera buli muntu ng'atubuulira ng'ensimbi bwe ziweddewo mu ggwanga buli muntu ng'atubuulira ng'abantu bwe bali abaavu buli muntu ng'atubuulira ng'ensi bw'egenda okusaanawo abantu bagenda okubonaabona naye bwe nadda ku kkubo ne ntandika okubala emmotoka ezaali zitambula nga mpya kati nabadde ndaba UBK enaatera okuggwako
Temulowooza nti ezo emmotoka zaabo bonna ensimbi baziggyemu za covid. Wabula baazuula nti bagenda kuwangalira mu bulamu bw'abo abeekubagiza obwekubagiza, bagenda kuzuula ekyabwe. Kubanga kye kintu kyakugamba nti bw'otandika okulowoolezaamu abo ab'endowooza ennyimpi, naawe ogenda kufuuka wa ndowooza nnyimpi. Mubeeraawo ng'ekintu kyonna ekisukka ku ntegeera yammwe olwo kiba tekisoboka kukolebwa wano ku nsi oba wansi w'enjuba. Eyo y'ensonga lwaki emirundi mingi abantu abaavu ojja kubasanga ng'omulimu gwe basinga gwa kunyumya ku bagagga ne ssente nnyingi ze balina. Ekyo wali okifuddeko kitegeera. Abantu abasinga okudisikasinga abagagga ne bakubuliranga ne bamanyi gye baazijja be baavu. Tewali mugagga adisikasinga mugagga okumugeya akugambye. Eyo y'ensonga lwaki emirundi mingi abantu abaavu ojja kubasanga ng'omulimu gwe basinga gwa kunyumya ku bagagga ne ssente nnyingi ze balina. Kyokka ekikwasa ennaku mu mboozi zaabwe towuliramu kalaga nti nabo bennyini beegomba okugaggawala. Tewali aga nti bannange akasajja tubadde nako wano nga kaddukira ku misinde miyitirivu. Batandika kubalira gundi yezimuwa, batandika kubalira sizize, batandika kubalira z'amajini, batandika kubalira zijja kusaanawo, batandika kugamba yabbanzibe naye nga tebagamba yazibba atya, batandika kugamba bamuwa buwi naye nga tebagamba bamuwa batya. Okitegeera? Ekyo bw'okitegeera obulamu bugenda kwanguyira. Gye biggweera ng'omuntu atandise okuwulirira emirembe mu bwavu era ng'okuba nti yalemererwa tekikyamukosa, n'awangalira mu mbeera eyo obulamu bwe bwonna. Tewali kyabulabe ng'okumanyira embeera embi. Ffe twabimanyiira ekitali kyaliira ekitadde kyaggulo. Ffe wano twamanyira embeera eyo. Buli lw'owangalira mu mbeera ey'okumanyiriza ebizibu, okumanyira ebizibu kitegeeza nti ogenze otandise okumanyira embeera embi egenda kufuga. Omuntu eyalemerera ng'atuuse ku ddaala bwe lityo tabaako na kyayagala kukola kiyinza kumuzimba, okuggyako okwenyigira mu bibooziboozi n'ensonga ezitalina makulu. Gamba ng'okunyumya ku mmotoka ezisinga okutundibwa obuwanana, amawanga n'abantu abasinga obugagga, ennyumba zigoloofa, emisono gy'engoye n'ebyemizannyo, era nga mu mboozi tosobola kuwuliramu byekuusa ku ngeri gye bayinza kwebbuula kuva mu ddaala lye baliko oba okuva mu dduubi ly'obwavu mwe batambulidde ebbanga. Babeera n'obudde bungi obw'okwonoona era babumalira mu biduula, emikolo n'okulaba omupiira, nga n'ekyennaku bingi ku bino babisasulira ensimbi empitirivu okubiraba. Okaaba obwavu, kyokka mu kaseera ke kamu obusaasanya ensimbi empitirivu ku bwavu. Kati ani agenda okukuyamba? Oyagala agenda ku mizannyo, oyagala kukola ki? N'ovayo ng'etaano bagiridde, 6 bagiridde, 7 bagulidde, naye mu ssaawa tewera na kuwera ng'omutwalo gugenze. Naye wali wafuddeyo okwebuuza nti omutwalo gwengaba nayise mu bulumi ky'okugufuna? Abantu abalemererwa nga bakuŋŋaanye wamu balina engeri gye bakwatagana etategeerekeka weeva, ne bawulira nga ba muwendo. Osanga abantu bangi nga bafeeriya naye nga balyokke n'obulamu bwabwe, era nga bagenda baga nti ffe okufuna ez'amagini tufuna ez'obwereere, kubanga bali mu mbeera ey'okwegumya okulowoozesa ensi nti buli muntu azifuna ababbi enzibe nedda. Era nga bw'olaba abantu abava wano ne bagenda amawanga ag'ebweru, omu n'akomawo ng'azimbye ekizimbe, omulala n'akomawo nga talina kyalaga, omundi n'akomawo ng'alina essomero. Byawukana. Wabula ekibuuzo ekiriwo ku lwaleero nti gwakyali mu life eyo ey'abantu bafeeriya nga bw'otambuliramu, ogenda kubavuunuka otya, ogenda kubejjako otya, otandike ekikyo. Y'ensonga enkulu mu byonna. Otandike ekikyo. Akugamba abantu abalemererwa n'abaavu ebiseera ebisinga babeera n'omukwano guli
gufanfe eri bannaabwe era ku bonna tewaba alina kirowoozo kya kuvuganya munne kuyitawo kyokka nga mu bulamu bw'ensi eno bw'oba tosobola kwevuganya noonya gw'ovuganya bwe kennyini bw'obanga tosobola kwevuganya weevuganya otya nga weekubamu ttooki nti omwaka oguwedde nnali ntya omwezi oguwedde nnali ntya bw'olabawo sort of decline manya nti waliwo ekikyamu tebasanga buzibu mu kumatizibwa ako n'akatono ke babeera balina kubanga buli kye bakola bakitwalira mu mbeera ya buntu kagibeera emirimu abantu abalina endowooza ey'obuwanguzi ku mukono omulala bo babeera bamalirivu okutuuka ku buwanguzi mu mbeera yonna ne bwe kiba nga kibeetaagisa okugezesa bakikola ne baba nga basuubira kufiirizibwa bo bagenda bugenzi mu maaso emirundi mingi nkola ebintu abantu abamu babeera banditu ne bamubuuza ti naye Lugonvu weesiga ki Lugonvu tolaba nti ogenda kutalaafiya nze bwe nkubuulira ensimbi ze naakafiirizibwa mpeza obukadde n'obukadde kyokka ssente zenfunye nga mpita mu kuteekinga risiki kyewandiise okutalaafiya zikubisa zenfiiriziddwa emirundi 100 wano nfiirizibwa ne mmala emirundi ena nga nfuna kitegeeza ki nti omuntu aliba omuwanguzi ne bamugamba nti awo oyinza okufiirizibwa yeetaaga kuwulira kagambo oyinza era bw'omugamba nti oyinza okufiirizibwa ngaga nti era nnyinza okufuna ndowooza otegedde abawanguzi tebatera kwesiga nnyo bantu balala bwe gutuuka mu ky'okusiga ensimbi era bwe bakikola tebeemalira ku bantu awo nno kiba kibayamba obutateekawo miwaatwa gya kubazannya buzannyo obuyinza okubaviirako okubbibwa omusajja yawandiika akatabo akawoomu nga bakola okusalawo ebiseera ebisinga beesigama nnyo ku mazima n'okufumiitiriza okugattako ebibalo era tebatunuulira kibawulira oba kibandiyagadde ng'abantu era abantu bangi nga bakola okusalawo basooka kutunuulira kyebandyagadde nga bo naye kyewandyagadde ge mazima kyowulira ge mazima lwaki tofumiitiriza abawanguzi ojja kwesanga nga mikwano gyabwe be bantu abo bokka abalina kye basobola okubongerako omuntu atalina kyasobola kunnyongerako taba mukwano gwange kubanga ogenda kunnyuunyunta bunyuunyunsi abantu abawanguzi ojja kwesanga mikwano gyabwe be bantu abo bokka abalina kye basobola okubongerako abantu be bakuumira okumpi nabo babeera balina ettoffaali lye basobola okuteeka ku bulamu bwabwe oba balina endowooza ebirowoozo ebisobola okwongera ku bungi bwa ssente zaabwe nze osobola okujja mu bulamu bwange ng'ogenda okunfunako obukadde bw'ensimbi za Uganda 5 naye tekitegeeza nti obukadde bw'ensimbi za Uganda 5 sobola bukuwa kavunanzula nti okutwala obukadde bwange 5 ate kigenda kumpayo obukadde 3 nzikuwa nensigala nga nfunye era kyekiri kyagambye nti abawanguzi ojja kwesanga mikwano gyabwe be bantu abo bokka abalina kye basobola okubongerako abantu be bakuumira okumpi nabo babeera balina ettoffaali lye basobola okuteeka mu bulamu bwabwe oba abalina ebirowoozo ebisobola okwongera ku bungi bwa ssente zaabwe mu bufunze abawanguzi abantu be bakolagana nabo beebo ababagasa mu mbeera y'emirimu okusinga omukwano obukusoomozebwa kwe tulina tutunulira nnyo emikwano gundi nja mufiirwa gundi ambeereddewo nnyo akubeereddewo nnyo mu ki twogera ekigambo ambeereddewo nnyo naye akubeereddewo mu ki diro walinga okaaba n'akujjukira diro walinga osindogoma n'akufaako oba oli mu ambeereddewo kubanga akubuulira emboozi zaabo abaakugeyezaako kya buswavu kubanga okwongera ku bungi bwa ssente zaabwe agambye nti mu bufunze abawanguzi abantu be bakolagana nabo beebo ababagasa mu mbeera y'emirimu okusinga omukwano gw'abawanguzi tegutera kuba guli ogw'ekimmemmette kubanga tebeemalira ku mikwano balekawo omuwaatwa mwe basobolera okusimattuka
oba okubatomeza ng'enjogera ennaku zino bweri. Njagala owulire wantu wano, omukwano gw'abawanguzi tegutera kuba guli ogw'ekimmemmette. Era nze mpulira nnyo era ndaba nnyo abantu bwe bala batambula babiri, boogera babiri, balya babiri, lanchi neetuuka. Did you take lunch? Jangu tugende ffenna, tugenda wano, lwaki tetugenda ffenna? Akagoye wakaguze mmeka? Nange kankagule, mperekerako mu kibuga, nange kanzije. Waliwo omusajja eyankwanyi n'omugamba otya, nange oli yankwana. Abantu ababeera n'omukwano ogwo ogw'ekimmemmette ogwa in and out babulabe nnyo, era bayinza okwekanga enkya yaabwe eyinza okuba entono kubanga balina ka plastic ke bataddeko. Omukwano gw'ekimmemmette si mukwano gw'abawanguzi, mukwano gw'abalemererwa ogwogamba nti wamma weekubagirize wano. Simanyi oba muntegedde. Ne bwe kiba nga kikwatagana ku maka, si byenva okwogera, ag'abaavu gakwatagana nnyo bw'ogerageranya n'abagagga. Amaka g'abaavu gakwatagana nnyo bw'ogerageranya n'amaka ag'abagagga. Abaana b'abaavu mu bwongo bwabwe bakimanyi nti okulafubana kwa bakadde baabwe kwe kubayamba okubeerawo, so nga bo abagagga bakimanyi nti abakadde baabwe batuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe, era nga kyonna kye bakolera, era nga kyonna kye babakolera okusobola okubeerawo bakiraba nga kya bulijjo. Emirundi mingi oyinza okuyingirwamu okuviira ddala ku kazimu ak'obwavu, n'otakoma kazimu ka bwavu n'ogenda kazimu k'okulemererwa, n'otakoma kazimu k'okulemererwa n'ogenda kazimu ak'okuba ng'osiraanyizibwa buli kimu ng'olaba buli kyokola kigaana okuvaamu. Naye bw'okeera ku makya naga nedda, ng'oyagala okulaba nti obulamu bwo bukyuse, tandika nga tokyeguya mikwano. Ng'oyagala okulaba nti obulamu bwo bukyuse, tandika nga tokyeguya bakubuuza. Nze kati ng'okeera ku makya ng'ompitako nga nkaaba. Ng'okeera ku makya nga tukola mu kampuni y'emu, ng'ojja olema okumbuuza ng'otula ku kompyuta yo oba ng'otula ku desike yo nga nange ntula ewange, nga neebuuza nti lwaki gundi tambuuzizaako. Nyina ebyokulowooza nga nzira kulowooza kumbuuza. Naye omuntu omwavu mu mutima ne bw'otamuyita ku mbaga anyiiga. Nze ng'onnyima kaadi y'embaga nga nsanyuka, oba ontaasiza kubanga nyina bingi ebyokukola. Naye abasinga kino tebakitegeera. Abasinga kino tebakitegeera. Naye nga mu bulamu bw'ensi eno tulina okuba nga twerekerayo. Mu bulamu bw'ensi eno olina okutuuka nga tokyalina nnyo mbeera yagamba nti kaakati bandeseewo, kaakati bansiraanyiza, kaakati bankyaye, kaakati banvuddemu, omuntu gwe mbadde nkwatagana naye kaakati agenze. Agenze nti ye nti kale temufaayo abeere bulungi. Otuuka akaseera ng'ogamba nti abajja bembuuza, abansanyukira bensanyukira, abandaga ttaafu nange mbalaga ttaafu, abatambuuza sibabuuza. Kati ndabe gy'ojja gatisa okumbuuza nti lwaki tombuuza nga naawe tombuuza. Naye bw'owulira ebigambo bino bikuzibula amaaso ne weebuuza nti abantu benkolagana nabo balina kye bannyongerako. Ziyinza okuba nga si ssente, naye gayinza okuba nga magezi ge bagenda okuwa gakyuse obulamu bwo n'endaba ye ey'ebintu. Bw'onaakyusa obulamu bwo n'endaba ye ey'ebintu, kitegeeza nti akaseera kagenda kutuuka ng'olaba buli kimu kikwanguyira. Lwaki kikwanguyira? Kubanga oba omaze okwetegeera. Tokkiriza kulimba ky'oli, ate mu kaseera ke kamu tokkirizanga gwe kennyini okwerimba oba abantu okulimba, kubanga akaseera katuuka ng'emboozi ze banyumya zaawukanira ddala naawe ky'oliko. Naye n'atugamba nti bw'onaawulira nga abantu abali obulungi banyumya emboozi nga gw'oli mwavu n'obaddukamu n'ogenda mu baavu banno, olwo kitegeeza nti tandise okulamuza akabonero akogamba nti nze byagaana. Mikwano gyange, leero lwa Sande, enkya lwa bbalaza. Ebigambo bitandika okubyogera
tetwagala kubimala kubanga mulimu bingi ebyokuyiga abantu bangi bakaaba naye ng'ekimukaabya kubanga mukwano gwamuvuddemu kubanga mukwano gwamwogeredde kubanga simanyi nakumanya n'olaba olinga n'omulimu gumulemi n'omubuuza nti lwaki gukulemi nti nkooye ebigambo bya wano nkooye abantu okunjogerera nga buli kaseera nkooye buli kaseera okugamba nti sisobola okutegeeza abantu nti osobola tolina kubategeeza na mimwa olina kubategeeza na bikolwa waliwo gwe ndi naye bw'oba oyagala okukyusa sitetasiyo ng'oyagala okukyusa levo yo bw'oba ng'obadde mu nnyumba oba ng'obadde kazinga ak'emitwalo 5 buli mwezi ak'emitwalo 10 buli mwezi bw'onaafuna ng'emitwalo 4 buli mwezi emitwalo 4 n'osigala ng'okyayogera n'abantu banenanga okwogera kiryoke naye nga bwe mu lukaddiiro nga tonoonyezaayo kubala abazitowa emitwalo 5 6 kitegeeza nti ogenda kufuna okusoomoozebwa abantu banjaga nti tokola ekyo n'ombuuza nti kale oŋŋaana okukola kino naye gwe wakola ki kyemba nkoppa naye byonna bwe tubyefumiitiriza ne twebuuza kye tuzzaako ne tunuulira ababadde ku levo yemu naffe nga n'abamu twali tubasinga levo naye nga batusinze togamba nti nedda weebuuze bwebuuza nti ezo ssente z'alina ku lwaleero ate zaazifunye atya nange nsobola okuzifuna bwe twali obubi bwe twasekanga kyajja kitya okuba nga atuuse waatuuse munoonye omwebuuzeeko okusinga okudda ng'okuwoza ennyumba si yiye atulage kino akole kino noonya abantu bwe muli mu levo yemu bw'onaasigala mu bali bagenda kuvuga nga bakuzza eri mu levo yaabwe ne mu ndowooza yaabwe oyagala okukyusa mindset yo noonya abantu abali mu tuluba lyerimu lyokolerera okufuuka bw'onaasigala bwe muli mu tuluba erimu tekuli agenda kuwa guide apaana tufumitirize twekenneenye nga bwe tulaba emikwano gye tutambula nagyo ebadde Lugonvu Show tujja tandikiraawo ewagamba nti enkwatagana biki ebiri mu nkwatagana bye tujja okwogera ku Sunday ejja nze Ssentongo Frederick Lugonvu obadde ku Lugonvu Show mbagaliza buwanguzi.